Lunaku lw'era abakkiriza bagenze mu maaso n'okusinza Katonda waabwe asobodde okubayisa mu mazuukira ga Yesu Kristo agabadde lunaku lw'eggulu. Bo bannaffe ab'ekkanisa ya St Andrews e Kabuusu babadde mu kusaba enkya ya leero. Mubaka Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Inamirembe Reverend Kityo Luwalira bw'atiise Reverend Benon Kisitu ono yennyamidde olw'ettemu n'endwadde ezimalawo bannayuganda. Endwadde nga Kkookolo zigenda mu maaso n'okusinkanya abantu. Abalina obusobozi bw'ensimbi bajjanjabibwako mu ngeri ez'amaanyiko, naye abasigaddewo lubagoya okutuusa nga bamazeemu amazzi. Tufiiriddwa nnyo abantu baffe mu ntiisa ey'obutemu nga bakubibwa obutayimbwa, abalala batemebatemerwa bijambiya, n'abalala ne basinzirirwa amasasi ate nga misana tuku. Ate Reverend Benon Kisitu mu bubaka bwe eri abakkiriza asabye abantu ab'enjawulo okulekerawo okwogera ebitaliiko mutwe n'amagulu naddala ku nsonga y'ettemu. Mu kusinza kuno omukubiriza w'ekkanisa eno ya St Andrews omwami Charles Kituuka asabye abakkiriza okukozesa obwongo bwabwe mu ngeri ematiza. Mukimanye nti omutwe guno oba obwongo bwaffe bwe buzitoya buli kimu. Bwe bukugamba nti kati ogenda kudduka ng'okola ki? Ng'odduka. Oba gwe obwongo bukulimbye bulimbi. Obwongo bwe bukugamba nti kaakati kiseera kyakubba gwe n'ogenda n'okuba gw'omanyi. Bo abakkiriza abeetayo mu kusaba kuno batubuulidde biki bye baganyuddwa mu kisiibo kino ekitukuvu. Oba obadde mu kisiibo ng'oyomba n'ogamba nja kusijja kuyomba, mu kisiibo olina okusonyiwa, mu kisiibo olina okukkiriza nti toyomba tonyiga, okwagala olina okuba ng'oyagala. Kale tusiiba okuleka ebyo byonna ebyonoono byaffe ebitulemesa okutambulira wamu ne Katonda. Wabula Reverend Benon Kisitu yennyamidde nnyo olw'abakyala obutaagala okuweereza Mukama Katonda kyokka ne basalawo okwenyigira mu byobufuzi kubanga bye birimu ensimbi. Nze abakyala mubalidde mukwenyuma mukubuulira envi mwetya kati mugenze mubala mu byobufuzi ndowooza kubanga biriko akasente biriko akasente nalalakyaleno mu Eastern Region buli omu gawanda muliro abantu basigala nga basamaalirira results. Robert Onyango, emitwe 10.